po kigudde wani mmere namba bijanjalo kawunga ebisigadde tenewe batampa nja kwenonya ng'omukazi. Abatuuze b'e Kawempe mu Kiganda zone be bakedde okulaga obutali bumativu ne batuuka okusuulira kansala abaana nga bagamba nti tebakyalina kyakubaliisa oluvannyuma lwa gavumenti okugaba emmere mu divisioni eno kyokka bo n'etabatuukako. Abatuuze bano bagamba nti bazze bawuliranga enteekateeka eno nti mu Kawempe yaggwa kyokka bo nga tebalabanga wadde ku muntu agaba emmere. Nze nalinga ntunda ngoye zange nga mwezi gya 19 birira abaana kubanza nakomadde ofuna ssente y'omusajja simanyi ssente ya musajja weebeera nze nsobola okuyiiza ne waba abaddewo simanyi ssente ye kikyekola manyi yange ng'omukazi gye ngenda ne nnoonya wali wemba ntambuzaayo obugweba ne kati ndi waka ntudde kyokka bajja bulungi ne batuwandika ku miryango ne batukakasa nti akawunga tugenda funa tetwafuna kawunga enkeera tulaba amawulire mbu Kawempe tuli nsanyufu nnyo tuli basanyufu nnyo mbu twafuna akawunga kali wanze ekikulu kya mmere. Kansala w'ekitundu kino Bob Mpiima ng'ono buli lukya bamusombera abaana kye yasazeewo kyakukeeranga kufumba buugi asobole okubagabula wabulanga naye agamba nti obusobozi takyalina. Ne baba asiibye enjalooza gw'omusibisiza enjala olunaku lwaleero banjiridde abaana ngera bo balabye wali abayitirivu n'abantu bayiika ewange bansaba mmere baagala mmere n'olwekyo tusaba abantu abamu abali mu gavumenti mutuyambe mu Kawempe tu mu Kiganda zone tuli abantu abawere emitwalo 3 n'ekitundu abantu ennyumba emu muzigo gulimu abantu 10 twagala mmere abantu bagenda kufa waliwo n'omwana yenna akoze awedde bamundetedde ono si mulwadde bulala enjala badde emutta nga bwe mulaba yenna akoze oyo ng'ogyeko abaana abato ono n'abantu abakulu kati bakeera kikomera kye nga bagamba nti ono be bali mu buyinza be basobola okubadduukirira mu mbeera eno ku nsonga y'emmere. Essaawa zino tetulina mmere kyokka batugamba batuwa emmere okiwulira nze bajja ewange omukazi yali taliiwo ne baŋŋamba awo omwana tukuwasanga amata n'ebisigadde basayiniza amata nago sigafunanga obunga nembusayininga nabo sibufunanga kale ono omwana wati abeera agenda kulya ki uno batwongedde ennaku 21 tugenda kulya ki abantu abagaba emmere ewaffe tebatuukangayo naye bwe tuwenda okuwulira ku gataliiko ttaka tugenda okulya nti Kawempe bagimala nze abaana bange abaali bankolerera bonna tebakyakola kati enjala egenda kunzitira mu nnyumba. Kyokka kansala alabye abantu bongera kwesomba asazeewo kweggalira mu maka ge era ng'asinziira mu ddinisa asabye gavumenti okuddayo e Kawempe w'abantu b'omu Kiganda emmere olwo nno nabo basobole okwetaayiza ku kitundu. Abantu banzinde wange bansaba emmere nze sikyayina mmere olwokuba tuli mwenare mbo balowooza nze nina emmere banemesezza okufuluma neggalira muno naye beri babuuka ekikomera ne bajjayo ne babba emmere abaana tebakyalina kye balya buli gy'ofumbawo gye batwala twegalidde gavumenti ebaleetere emmere n'akawunga bafune akawunga abagamba nti muno bafunye akawunga mu Kiganda zone mu Kawempe tebannabafuna ku mmere. Kavuma Lawrence yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Nze ndi mukyala mukuumi w'abaana naye abaana babandekera abazadde okuva le babasala ku mirimu tewali n'omu yadda kunona mwana we nnyina abaana 8 nga baabaana nkuuma bakuuma abakyala